Yo, this is YZP out at times, Uganda straight South Africa. Mugamba mutya baganda bange mwenna abampuliriza. Mpozi nga bwe muwulidde nti amanya gange nze YZP ag'ekiyimbi. Mpozi amanya gange ag'obuzaale yenze Peter Seguya Nsamba. Ndi mwana nzaalwa ye Masaka Kalisizo eri ku kyalo Emanyama gye nsibukira ddala. Mpozi natandika okwegomba okuyimba nga ndi mu primary 2 nali ndi mu P2 okutandika okuwulira nti music kye kintu kyensinga okwegomba mu bulamu bwange, era nga mu biseera ebyo nga nkyali muto nawulirizanga nnyo oba kale ku kyalo kwe nazaalibwa nawuliranga nnyo music wa Kadonkamu kuba ye yaliwo mu biseera ebyo nga bakuba nnyo music wa Basudde. So nakula nga negomba nnyo omusajja Hamani Basudde nga ye muyimbi gwe nali nsinga okwegomba. Okutandika kwange okutandika ddala okuyimba nze omuntu official okutandika okuyimba ofulumya music natandika mu 2016 we nasooka okufulumya oluyimba lwange olwasooka olumanyiddwa nga Lunga. Nagenda mu maaso n'ekintu kino music wange mutambuliza ku TVs e Uganda ne radio stations, ate nga nkolera wamu ne management yange. Nina management yange Ape Times Management ekulemberwa manager wange amanyiddwa nga Babipro Mukasa, mpozi ate era n'omubeezi we oba amudirira nga ye Vincent Oti, nga bebaddukanya management yange okubanga music wange asobola okubanga atambula. Mpozi obuyigirize bwange nasomerako Manyama Primary School eyo gye nakolera gye natulira P7, ate nengenda ku Matale Hill gye nasomera mpaka mu senior ey'omukaaga, ate bwe nava eyo nagenda ku Masaka Technical nensoma ebyobuzimbi. That is my profession. I did construction era nga gwe mulimu gwenkola up to now. Emirimu gye nakolako emitonotono mu biseera byange ebyo ebyobuto, ndi ku kyalo mpola awo nga nkula, nakimako ku mazzi ku kyalo, nakubanga bloka, bwe nagenda nkulamu nasiikako ku mpuuta, nasiika ku Kabalagala, nakimiranga abantu amazzi. Nakola ebintu bingi okusobola okuba nti mbezaawo obulamu mpaka lwe nasoma ebyobuzimbi, ate awo nemba nga nkuguse mu kuzimba. Bwe nakuguka mu byokuzimba nayingira Kampala okutandika okuddukanya obulamu, ate Kampala saamulwamu nnyo ate ne muvaamu nenjolekera South Africa okusobola okujja tokola ku bisinga kwebyo. Negomba nga nnyo Basudde nga bwe ngambye okuva edda nga ndi muto, naye bwe ngenze enkula awo nentandikidde ate ebyekikulu nentandika okuba nga negomba Basudde nga negomba Chameleone. Negombye nnyo Chameleone bambi, mpozi ate era oluvannyuma negomba ne Kenzo, era nga negomba nnyo Kenzo even up to now nga omu ku bayimbi aba inspiring ennyo. Mpozi okusomoozebwa kwensanze mu music muno nsanzemu okusomoozebwa mu bantu abatali beesimbu, okugeza kolagana n'abantu abatalina mazima mu departments ez'enjawulo. Ebimu kusomoozebwa kwensanze mu music nti sometimes oyinza ogenda mu studio, producer nakuletinga down, mukoze oluyimba ate n'olubanjiza ebbanga talukuwa, n'okola video ate video okugibanja nayo neefuuka omutawaana, oba sometimes ne batakolera kintu ky'oba oyagala mu time. So okusomoozebwa kubeeramu naye ng'ate era byebimu ku bye tusanga mu lugendo luno, wabula ng'ate tubiyitamu ne tuba nga tugenda mu maaso. Mpozi collabos nkozeeko collabo ne Mary Butter, yampa collabo ne tukola oluyimba lwe bayita Ebbuba, ate ne nkolako oluyimba ne Wile Mukaabya nga baluyita Tonvamu, ne nkolako collabo ne The Agent oluyimba nga baluyita Natali. Music audio wange ne videos mostly nzikolera Uganda, era nze muntu atava ku nnyonyi ninyanyi nnyonyi. Nva wano South Africa ningenda Uganda ningenda mu studio nendicodinga music wange, ate nda nenkola ne videos kubamba njagala okuba nti nkola music ali ku mutindo ugwe waffe, ate n'okuwagira era ba producer baffe ne ba video directors. So anyway, music it is my passion, kye kintu kyensinga okwagala ennyo, era kyenfunye mu music kyenyinza okugamba nti music mufunyemu emikwano. Music mufunyemu emikwano, but it's something that I really love the most. It is my passion. Si kikola lwakuba nti negomba nti kankikola olwokuba gundi akikola, but I do it because I love it. It is my passion. Nenga omulimu gwange gwenkola
wano South Africa, apart from music ndi muzimbi, as I did nakola construction, so when I South Africa era natwala professional yange mu maaso nenkolako n'abasajja ba Portugal, nenkolako n'abasajja ababua. Time came nembanga nange nasobola okuregistaringa company yange era nga from that was 2011 na registaringa company yange nga nekozesa up to now. So yeah, obuzimbi gwe mulimu gwenkolanga professional yange. Ebivulu wano mu South Africa nkozeko ku bivulu ebiwerako era nkozeko ku launch eziwerako nga n'abayimbi okuva Uganda bajja ne banyimbirako wano nga nkoze launch zange. So yeah, music wano South Africa kibadde kintambulira bulungi nnyo. Nebaza nnyo management yange ya Times yakulemberwa Babi Promukasa, mpozi namudirira Vincent Oti ne ba diehards bange, ate nebaza nnyo ne ba producer abankolera music omulungi ne ba video directors nti bebale nnyo okumbererawo mu kintu kino. Mbagala nnyo. Let me sign out. Remains as Wise P out at Times.